Wiki ewedde Dokita Kizza Besigye yazirikira mu kaguli ka kkooti mu maaso g'omulamuzi Emmanuel Baguma bwe yali agezaako okuwakanya omusango gwe okugenda mu maaso nga talina bannamateeka be. Ono yaddusibwa mu ddwaliro e Mulago ng'embeera esajjuse n'okutuusa olwaleero. Dokita Kizza Besigye mu kiseera kino akyafuna obujjanjabi okuva mbasawo ab'eddwaliro ekkulu e Mulago, era kigambibwa nti ali mu kasenga akamu gy'afunira obujjanjabi era nti akyasiza ku byuma wakati mu bukuumi obw'amaanyi. ICU eyo gye bajjanjabira abayi abatasobola kweriisa, abatasobola kweyamba bokka na bokka, abatasobola kusana bokka na bokka. Eyo embeera executive director yaliwo gye yatugamba Dr. Besigye gye yalimu. Amyuka pulezidenti w'ekibiina ki PFF mu Buganda Dr. Lulume Bayiga ategeezezza nti Dr. Kizza Besigye akyasiza ku byuma mu kasenga wakuumirwa abalwadde abaye nga tewali muntu yenna akkirizibwa kumukyalira wadde abooluganda. Naye Dr. Besigye gy'ali mulamu naye ng'akyalisibwa mu bupiira, kitegeeza nti embeera ye tenadda ngulu era yennyini agenda adda engulu n'okutegeera omuntu. Aba PFF bategeezezza nti embeera Dr. Kizza Besigye mwali yeetaaga bannayuganda okumuteeka mu ssaala kubanga nti byonna ebimukolebwako mu kiseera kino kwagala kulwanirira ddembe lye nga munnayuganda. Besigye byalwanirira bye bigenda okutaakiriza abantu abanyigirizibwa amakooti, kagabeere ga magistrate, kagabeere high court, court of appeal oba awalala. Kubanga obutali bwenkanya bugenda mu maaso, abantu ne babajjako n'eddembe lyabwe okwewolereza. Mu ngeri y'emu ekibiina ki PFF kivumiridde engeri munnabyabufuzi Sam Mugumya gye yatulugunyizibwamu abagambibwa okubeera ab'ebyokwerinda okuva lyakwatibwa nga gubadde gwezi omwaka mulamba nga taddangamu kulabikako. Waliwo akatambi akasaasanidde emikutu egya social media akalaga Sam Mugumya nga bwe yatulugunyizibwa mu kifo ekimu ekigambibwa okubeera basement. Ate nga y'embeera gye twalabamu ne Ssaalongo Erias Lukwago nga bamusibye pampa. Ono Sam Mugumya ye ng'obulamu bwe bulabika ali ku kale bwerebwe. Omuntu oteekwa kubanga omutima tolina naye ng'olinamu jjinja okumuleka mu mbeera eyo. Aba PFF bategeezezza nti bakunoonya ku minisita avunaanyizibwa ku mazzi n'obutonde bw'ensi General Kahindo Tafiire bakwatagane naye okunoonya ekituufu ku nsonga za basement kubanga y'omu ku balina abooluganda akuumirwa mu bifo bino. Ye aweereza gavumenti nga minisita, ffe tuli bweru waayo tulwanirira muntu wa bulijjo. Naye kaakati bitukutte bitukwatidde wamu. Siyinza kulowooza nti General Kahindo Tafiire ayagala nnyo omulimu gwe ogw'obwa minisita okusinga okwagala muganda we yennyini bwe bazaalibwa. Zubairi Luwalira, BBS Terefayina, Gambuze. Neva Sarenda Lulume. Ku Terefayina Kochali, abakulira ekibiina ki National Unity Platform bategeezezza nti waliwo abasibe abalala bangi